أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومتلكم سمو غفي وغالتوحيد إيرانغو نقول بإذن الله عز وجل. تزنو مسمو غاكوكواتاكو لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء. Tuzino mulamwa ngagukwata okwambala yirizi, okwambala obuso, okwambala endege nga ziri mwine ebigendererwa, n'okubeera nti abantu basinza ebintu ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Abaffe omuntu ayambadde yirizi oba okwambala obuso oba omwana n'abeera nga ayambala ensiriba lirafa'il bala, nga ayagala beere ng'avaako ekizibu, abaffe ekiramu bakitamu busiraamu. Gwe mulamu gwe tugenda okubeera nga tutambulirako olunaku olwaleero. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tutegeeza mu surati Zumar aya 38, Allah atugamba nti qul afara'aytum ma tad'una min duni llah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Abaffe mulaba mutya ebintu ebyo musabe bitali Allah subhanahu wa ta'ala? Abaffe birina kye senga Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga alina kyabaagalizza ekibi kibatuukeko, Allah nga alina akabenje kaleese gye muli kabeere nga kabatuukako, hal hunna kashifatu durri. Ebintu ebyo musaba omuli okwesiba yirizi, okugenda mu masabo, okusinza ebintu byonna ebitali Allah, okubeera nga weesiba endege n'ensiriba, hal hunna kashifatu durri. Allah wabeera nga aleesa akabenje. Baffe ebintu ebiyinza okubeera nga bikutaasa, au aradani Allahu birahma au aradani birahma, ati Allah waba akwagalizza nga akwagalizza mirembe na kubeera bulungi, hal hunna mumsikatu rahmati. Abaffe waliwo ekiyinza okubeera nga kiziyiza okusaasira kwa Allah gy'oli. Qul hasbi Allah. Nawe kitobeera nga ogamba mu buli mbeera zo zonna, ofunye ekirungi ofunye ekibi, mbeera yonna ebeera ekutuuseko gamba hasbi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mmalira. Alayhi yatawakkalu almutawakkilun. Eri Allah tabaraka wa ta'ala abakkiriza ensonga zaabwe gye bazizza ne babeera nga baziwaaba. Nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala yitibwa Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Ibrahimu y'omu ku basajja batwogerako, abasajja ba tawhidi. Tumukubirako ekyokulabirako. Lwaki? Nti ebintu bingi byeyakola nga ffenna tuteekeddwa okubeera nga tumutunuulira, tusobole okubeera nga tuteerera ku kkubo Allah tabaraka wa ta'ala lyatwetaaza. Ibrahimu alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala nga wamwogerako mu Qur'ani omwo. Ibrahimu waliwo omusajja omu kabaka, omu ku bakabaka abafuga ensi eno yonna nga teyali musiraamu. Omusajja oyo yali ayitibwa Namrud. Olunaku lumu yabeera nga akola ki? Yabeera nga akuŋŋaanya abamu ku bantu be yali afuga. Ibrahimu alayhi salatu wassalamu n'amugamba nti la inna Allaha yuhyi wa yumiit. Allah yawa obulamu ate yatta, yaleeta akabenje ate yakajjawo. Allah tabaraka wa ta'ala senga aba akwagalizza ekirungi teri ayinza kubeera nga akuziyiza. Daba Ibrahimu alayhi salatu wassalamu ng'amaze okwogera ebigambo ebyo, kabaka ono yagamba nti la ebyo byogera bifu, nze nzita era nze mpa obulamu. Omusajja kiki yakola kabaka? N'abeera nga atumya abavubuka babiri, omuvubuka omu n'amutemako omutwe n'agamba nti tolaba oyo nze musse. N'owookubiri n'amugamba nti gwe naawe nkutadde genda, tiyamutemako omutwe, n'amugamba nti oyo naye nze muwadde obulamu. Ibrahimu alayhi salatu wassalamu olw'okuba nti yali musajja mugezi nnyo, nga musajja wa tawhidi amanyi Allah tabaraka wa ta'ala, n'agamba kabaka ono n'amugamba nti fa inna Allaha subhanahu wa n'amugamba nti fa inna Allaha, nti Allah subhanahu wa ta'ala yati bishamsi min almashriqi, Allah akwata enjuba n'agijja masharikini gyeva, fa ati biha ila almaghribi fabuhita alladhi kafar. Gobeera ng'ogijja emagaribi eno beri ng'ogizza saidi zeno, fabuhita alladhi kafara. Omusajja n'abeera ng'atunula mpwangali nga talina busobozi bwonna ku nsonga eyo, kubanga ebyo byonna biraga nti Allah tabaraka wa ta'ala yennyini buyinza bwonna obwenkomeredde, oli ne wagezaako okubeera nti apalapalanya. Nawe kityo Allah subhanahu wa ta'ala atukubira ekyokulabirako mu Qur'ani omwo, n'atugamba nti ya ayuha nnaasu, abange mmwe abantu,
duriba mathalun fastami'u la mukubiddwe ekyokulabirako ekifaananyi muberenga mukiwuliriza. Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti innal ladhina tad'una min dunillah, ebyo byonna bimusaba ebitali Allah tabaraka wa ta'ala, lan yakhluqu dhubaba, andad omuli amajinni ge musaba, omuli shayatini, omuli abakubi b'ebitabo, omuli lubaale, omuli ebintu byonna ebisinzibwa bitali Allah tabaraka wa ta'ala, wala ujtama'u byonna ne webyekuŋŋaanya biyita byonna ne beekuŋŋaanya amayembe, amajinni, iluminati byonna ne byekuŋŋaanya, Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti lan yakhluqu dhubaba, tebisobola kubeera nga bitonda yadde enswera. Mu hadithi endala agamba nti walau bishairi, tebisobola yadde okubeera nga bireeta akantu konna newankubadde nga katono katya nga kenkananga akawuka. Walau dhubaba, newebeera nga nsowera, tebasobola kubeera nga bakola ki bigitonda ebitonde ebyo. Allah tabaraka wa ta'ala n'agamba nti walau ijtama'u la, newebyekuŋŋaanya bitya. Wa in yaslubuhum dhubabu shay'a la yastanqidhuhu, mwana wattu ate era senga enswera ebeera nga ebajjeeko ekintu kyonna abantu abo abasaba ebintu ebitali Allah tabaraka wa ta'ala, enswera nebeera nga esazeewo ng'erina kyebajjeeko ebaguddeko nebajjako akantu konna, tebasobola kubeera nti beetaasa. Allah tabaraka wa ta'ala n'abeera nga agamba nti da'ufa at-talibu wal matlub, ebyo ebisabibwa n'abo ababisaba, da'ufa at-talib wal matlub, byonna binafu nnyo mu maaso ga Allah, tebisobola kubeera nga bikola ki, tebisobola kubeera nga byetaasa. Nakyo aya eno tufunamu ekyokuyiga kinene. Ebintu bingi olwaleero abantu bagenda ne basaba amayembe ng'agenze kusaba mukisa. Abantu bangi olwaleero bagenda ku ntaana, oli n'omusanga ng'atudde wansi w'entaana ali mu kubeera ng'asaba mikisa, ateekamu ssente mu kabbo, naye ng'entaana omuntu ono gw'asaba ali mu ntaana mayit yafadda wa huwa marhum, ng'asaasirwa na busaasirwa. Laba mu butuufu w'osaba omuntu eyafa tasobola na kubeera nga yeetaasa. So nga tukimanyi nti mu busiraamu omuntu yenna waafa, idha maata ibnu adam, omwana Adamu yenna waafa, inqata amaluhu, emirimu gyonna gy'abadde atambuza gyonna gisaanawo. N'abeera nti ye mwennyini tasobola kwetaasa, kati ate laba gwe gy'ogenda abeere ng'akola ki, ng'akutaasa. Da'ufa at-talib wal matlub, byemusaba ebyo amayembe, amajinni, abaafa, lubaale byonna binafu nnyo mu maaso ga Allah. Naawe mwennyini abisaba, naawe oli munafu. Nakyo kyova olaba nti Allah tabaraka wa ta'ala yateekeddwa okubeera nti asabibwa, yateekeddwa okubeera nti asinzibwa mu bwomu. Lwaki? Nti ebintu byonna ebisabibwa ebitali Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala abakubeera nga ayina omwana oba nga ayina ekintu kyonna ekyenjawulo mu maaso ge, yalibadde ebirowoozo byonna n'okulabirira kwonna akuwa kintu ekyo. Naye ffenna kulluna ibadullah, ffenna tuli baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala. Allah atugabirira kyenkanyi, wabula ani ayina enkizo entonotono mu maaso ga Allah, ayina enkizo entonotono mu maaso ga Allah y'oyo ayeyongeddewo ku bukkiriza bwe, oba y'oyo omukkiriza obufunze. Nga olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala yali ayogera mu Qur'an omwo yatugamba nti inna akramakum inda Allah, abasinga ekitiibwa mu maaso ga Allah, atqakum, yabasinga okukola ki, okuntya nze Allah tabaraka wa ta'ala. Nekyo Allah tabaraka wa ta'ala tukubira ekyokulabirako ekirala mu surati al-Hajj, n'agamba nti mathalu alladhina ittakhadhu min dunillah, mwana wattu Allah yakuba ekifaananyi ky'ebyo byonna ebisabibwa ebitali Allah tabaraka wa ta'ala. Allah n'agamba nti mathalu alladhina ittakhadhu min dunillah, abo bonna abasalawo okubeera nga beeteerawo bakatonda, bayina ensiriba, bayina irizi, bayina obuso, enamba bibeera nga bibadde bizze nga beesiba obuso. Takhadhu min dunillah, beeteerawo bakatonda ne babeera nga balekawo Allah, basinza lubaale, bagenda mu masabo, basinza entaana, basinza abakyala, basinza ebintu byonna amasanamu, Krishna, min dunillah awliya, ne beeteerawo bakatonda batali Allah tabaraka wa ta'ala. Kamathali al-ankabuti, Allah tabaraka wa ta'ala agamba ti kamathali al-ankabuti, mwana wattu bye basaba biringa wolaba ennyumba ya nabbubi, balinga wolaba kamathali al-ankabuti, balinga wolaba ennyumba, balinga wolaba nabbubi. Ittakhadhat baita, nabbubi oyo ng'azimba ennyumba ye n'agiteeka mu nsonda y'ennyumba waggulu.
nga tafunye lukusa kuva eri gwe nnyini nnyumba. Wa inna awhana albuyuti, Allah tabaraka wa ta'ala agamba te nnyumba esinga obunafu mu nnyumba zonna eziri ku nsi kuno labaytul ankabut, ennyumba ya nabbubi. Law kanu ya'lamun, senga ddala mubadde mumanyi. Allah tabaraka wa ta'ala kuba kifaananyi ky'ennyumba ya nabbubi. Olwaleero nabbubi ajja mu nnyumba yo mu nsonda waggulu n'azimbawo. Gwe mwennyini n'osalawo n'ogamba nti annabbubi simwagalawo wano, n'okwata ekiti sikiti n'okwata omukono n'omuyisaamu oti. Nabbubi, ennyumba ya nabbubi n'esaanawo. Kati Allah tabaraka wa ta'ala akuba ekifaananyi eky'ebintu byonna bye musaba, irizizo mwesiba, obuso mwesiba, simanya mutya binamba, ebintu by'omwesiba simanya ebbombo, simanya olyesibye mu muto muno likutaasa omutwe gukuluma. Ebyo byonna bye mukola, byonna bye mwesiba ebitali Allah tabaraka wa ta'ala mulekawo Allah, biringa woolaba ennyumba ya nabbubi, tebisobola kwetaasa. Kyobola nti abamu batutegeeza batugamba nti hatta oli ne wagenda mu ssabo ne bakuba essasi byonna ebijini bidduka, tekijini kiyinza kusigalawo. Hatta olwaleero mutera okulaba olwaleero abantu abamu abamadiini agamu ng'ovudde kumu abasiraamu abatya, mulimu abamadiini abamu ng'akwata akabiriiti n'agenda ku ssabo n'alyokya, n'otabawo kimutuukako kyonna, amajini gonna ne gadduka ne shayatini zonna ne zidduka. Naye olwaleero osanga omuntu hatta ng'atya n'okutya aga nti ekyo wenna akikola kisagala kweyetera gundi. Omuntu n'atuuka okubeera nti atya okwesigamira Allah tabaraka wa ta'ala, n'abeera ng'akola ki? N'abeera ng'atya ebitonde. Mwana wattu ebitonde ng'ate tebirina kye biri mu maaso ga Allah, biringa wolaba ennyumba ya nabbubi oba biringa wolaba enswera, tesobola kubeera nti yeetaasa, yadde okubeera nti singa mubeera nga olina ky'ogijjeeko enswera oba yo nga erina kyekugjeeko, tosobola kubeera nti okigijjako. Olwaleero enswera Allah tabaraka wa ta'ala abakubira ekyokulabirako. Enswera esobola okujja n'ekwetolola ku mutwe kuno n'ekugwa wano n'ekugwa wano n'ekugjako akano, naye toyina ky'oyinza kubeera nti ogikolako. Allah tabaraka wa ta'ala akuba ebyokulabirako bino okutulaga nti ye yekka yayina obuyinza obusobola okubeera nti bugaana ekintu kibeerewo, era yayina obuyinza obusobola okubeera nga bulagira ekintu kibeerewo. Mu hadithi emu Ibn Abbas atutegeeza nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamukwata ku kibegabega wano n'amugamba ebigambo bino. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba Ibn Abbas ebigambo bino, n'amugamba nti ya ghulamu, wange gwe muvubuka gwe, ihfidhillaha, weekuumire Allah mu byokola, manya nti byokola byonna Allah akulaba akulondoola. Ihfidhillaha, weekuumire Allah, yahfadhuka, Allah ajja kukukuuma. Saba security okuva eri Allah, saba obuyambi okuva eri Allah, saba buli kyonna ky'oyagala kisaba okuva eri Allah. Ihfidhillaha, weekuumire Allah mu buli mbeera yo yonna yonna, weekuumire Allah buli konna kakutuuseko dda eri Allah. Ihfidhillaha, weekuumire Allah, yahfadhuka, Allah ajja kukukuuma. Ihfidhillaha tajiduhu tujahaka, weekuumire Allah, ojja kumusanga mu maaso go gy'olaga. Oba ofunyeyo bizibu, oba ofunyeyo ssanyu, byonna bijja kubeera nga biggwa. Kyovola nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi emu yatuuka n'okubeera nga atuga nti ajaba al-amri al-mu'min, mwana wattu ensonga z'omukkiriza zeewuunyisa. In asaabattuhu sarra, wabeera nga abadde afunye akalungi konna konna, shakara, yeebaza Allah tabaraka wa ta'ala, fakana khayran lahu, nekibeera nga kyekirungi gyali. Wa in asaabattuhu sharra, wabeera nga ate afunye akabenje konna, sabara, aguminkiriza, fakana khayran lahu, nekibeera nga ate kyekirungi gyali. Kakati olwaleero abantu bangi bafuna ebirungi, mwana wattu beebaza Allah, abamu tebamwebaza. Ate mwana wattu abamu we bafuna akabenje, Allah bamuddukako ne bagenda ate mu masabo, ne bagenda mu bakubi b'ebitabo, ne bagenda mu makyaki, Allah ne bamulekawo. Allah wabawe ebirungi badda gyali, we batuuka okufuna ebizibu nga bamuddukako nga bagenda. Saatera mu mbeera endala ate era waliwo era ekika ky'abantu, mwana wattu nge bafuna ebizibu baddukira eri Allah. Katugeze waafuna omusujja, omulwadde obumunyikirira, asooka n'atambula n'agenda mu masabo, n'agenda ku lubaale, n'agenda mu nsozi, n'agenda buli wamu. Waba muga nti obulwadde muneebuganye ng'asookadde eri Katonda ng'alokoka, oba ng'akola ki, oba ng'adda eri ku basseeka. Naye akhiran ate mwana wattu laba Allah tabaraka wa ta'ala wamaliza okubeera nga ate abataasizza embeera gye balimu. Omuntu wamaliza okuwona ekirwadde ekibadde kimuluma n'ebizibu ebibadde bimuluma, ate nga Allah amutanga addayo ku bibye.
chovula nti Allah subhanahu wa ta'ala yakuba ekifaananyi mu Qur'ani omwo ekyabantu mwana wattu abasabe ebintu ebitali Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa irrakibu ila alfulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Abantu mwana wattu webabeera nga badde bebagadde eryato lyonna bali ku lugendo batambula, da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, bakuwola Allah nga bonna banywevu bakkiriza nga bafunye akabenje. Emmotoka edduka, eryato lite, ennyanja efuukuuse, da'u Allah, batandika okulekaana Allah. Buli muntu yenna omulokole naye awanika emikono asaba ng'ennyanja etabuse. Waliwo ekiguddewo amajinni gabalumbye, shayatini zibalumbye, da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, bonna badde eri Katonda. Allah subhanahu wa ta'ala wa irrakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idha hum yushrikun. Allah tabaraka wa ta'ala wabajja mu mbeera gye babaddemu embi, idha hum yushrikun, baddeyo butone battani kugatta ku Allah nti taba kuba mukasa waluba wa nyanja eno oba taba kubeera gundi senga tabadde gundi twaliwonye twalise mu mbeera nje tubaddemu da'u batandika okubeera nga ate Allah bamuleka, Allah nga amaze okubataasa. Nawakito ihfidillah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam alamira sahaba ono amugamba wekumire Allah, ajja kubeera nga naye akwekumira, wekumire Allah mu buli mbeera ajja kumusangayo. Ta'rifuhu fi shidda, ta'rifu Allah fi ar-rakha, tegera Allah mu mbeera y'okubeera nti oli bulungi toyina buzibu. Ya'rifuka fi shidda, Allah ajja kubeera naawe ng'oli mu buzibu. Idha sa'alta fas'alillah, woba wakusabasaba Allah. Wa idha ista'anta fasta'in billah, woba wakwesigamire Allah tabaraka wa ta'ala. Nekyo hadithi tusembayo baka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anna Rasulullah anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan, baka wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yarabu musajja wa fi yadihi nga mukono gwe mulimu hilqa min as-sufra, nga ine ekiwuziwuzi yayina ekintu tuyali ayina ekiwuziwuzi obo kitwale nga olabe endegerege weeto nga ya yero. Faqala ma hadhi, baka wa Allah nambuuza nti kyejo kyoyina ku mukono gwo kyenkulaba kyokutte. Qala min alwahina, namugamba nti ekintu kino nkiyina kintaasa ku bizibu. Faqala inzi'ha, baka wa Allah namugamba kijjeemu mukono gwo kijjeemu kyeyambululemu. Fa innaha la taziduka illa wahna, ekintu ekyo weesibe tekirina kyekikuwongera okujjako kikuwongera bizibu. Fa innaka law mutta wa hiya alayka, senga onaafanga okyali ku mbeera eyo ng'okyesiba irizi, okyesiba obuso simanyi otya binamba, okyesiba byonna bye weesiba olina ensiriba mu kiwato muno, abaana bo bakuliza ku mbeera eyo okubateekamu irizi. Wa in mutta ala dhalika, abaana bo senga banaafiira ku mbeera eyo, senga gwe mwenyini onaafiira ku mbeera eyo, senga famire ye enaafiira ku mbeera eyo n'emikwano gyo bonna ala dhalika ma aflahta abadan, togenda kwesima ebbanga lyonna ogenda mu muliro gwa Allah. Rawahu Ahmad. Hadithi endala Hudhaifata bin Yamani, ono y'omu ku basahaba ashabi sirr, omusajja yali akuuma ebyama by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayitibwa Hudhaifa. Ra'a rajulan fi yadihi khayt, yalaba omusajja nga ku mukono gwe yeesibya akaso oba akawuziwuzi ng'abantu batera okwesiba. Faqala min alhuma, yali akeesibye bambi nga omusujja gumuluma nga ayina ebizibu by'omusujja n'obulwadde. Faqatta'ahu, Hudhaifa najja n'akakwata akasaako ke yali yeesibye n'akawuzi n'akayuza konna n'akasuka eri emabbali. Watala nasoma aya negamba ti wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, abantu abasinga tebakkirizanga Allah, bagatta ku Allah tabaraka wa ta'ala. Hadithi esembye ddala Mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gamba sahaba omu yali abayaa, yamugamba nti man ta'allaqa tamimatan, omuntu yenna we yeesiba akawuzi faqad ashraka, aba amaze okubeera nga agatta ku Allah tabaraka wa ta'ala. Nekyo okubadde omulamwa gwaffe tumanye nti byonna mwana wattu ebisinzibwa byonna bisinzibwa mu bukyamu. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti man ta'allaqa bi shay'in wukkila ilayhi, omuntu yenna waabeera nga alina ebintu byakkiriza. Amahadithi ensiira nibaddikiza omuntu buli wobeera ng'olina enzikiriza mu kintu, enzikiriza yeetuukire. Okugeza singa obeera n'enzikiriza egamba nti nze buli neesiba obuso buno ebirwadde bigenda, Allah akutwalize ni wallahi bima tawalla. Allah mwana wattu asobola okukituukira nga fitina nga bwe weesiba akaso owona n'owangalya ku mbeera eyo, Allah n'atuuka okukunjulula ng'ogenda kuyingira mu oba okiraba. Ebintu ebyo buli wobikkiririzaamu bituukirira, saate buli wotabikkiririzaamu tebisobola kutuukirira. Ebintu ebyo bibeera nga bibadde bikujjudde embeera bwe tugamba amantu billah, nakkiriza Allah mu mutima gwo, gamba ashhadu an la ilaha, onyeze omutima gwo ogambe ekijja kijje, Allah tabaraka wa ta'ala ajja kukukuuma, teri kabenje kagenda kutuukako nga Allah tekakukira kintu. Saatira mu mbeera yemu teriyo era kirungi kyogenda kufunika era nga Allah kyakikuteekerateekera. Byonna bye musaba alinafu,
biringa wola mu nyumba ya nabbi Allah ekifaananyi kyebatukubidde eri Allah tumusabe Allah tabaraka wa taala ajja kutuyamba mu buli mbeera yonna tejjemu shiriki. Omuntu yenna waafiirako shiriki waakubeera mulira ebbanga lyonna si waakuwona. Omuntu waafiirako shiriki nkibaddamu teri kuwona kwonna. Manya nti kasolabanga muganda wo ng'afudde ng'alina irizi afiiridde mu ssabo alina shiriki, manya nti teri kuwona kwonna. Tetumuunaaza, tetumusaale, tetumukola ku mateeka ga ddiini olw'ensonga afudde ghayru muslim wa huwa mushrikun wa jalla. Nekyo tujja kubeera nga tukomawo biidhnillah. Assalamu alaikum warahmatullah. Nasalu llaha an yanfa'akum wa yanfa'ana jami'a.